Tubeebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu gwa Projan Media, omukutu omwesigwa, omukutu ogwewaayo okubatuusaako buli kika ky'amawulire mu ggwanga, gattako n'ensi yonna. Era nga mu kaseera kano bwe ntyo mba nnyingiddewo okubanga mbawa amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga. Amawulire gendeesa mu kaseera kano si ga mulala wabula omukulu Fred Kajjubi Lumbuye. Blogger omukukutivu amanyiddwa nga Fred Lumbuye ono ng'asinziira mu nsi ya Turkey avuddeyo n'ategeeza ng'okukwatibwa kwe bwe kwali ekiwundu eky'amaanyi mu bulamu bwe. Naye ono ategeezezza nga bwali omweteefuteefu okuddamu okusinziira nate okutandikira we yakoma. Ono jjukira nti amanyiddwa nnyo olw'okuvumirira gavumenti eri mu buyinza mu nsi ya Uganda eno ng'ekulemberwa Mwami Museveni Tibuhaburwa akulembedde eggwanga lino kati emyaka 35 bweddu. Lumbuye yateebwanga ennaku z'omwezi 18 omwezi guno omwaka 2021 okuva gye yali akuumibwa mu KOCAELI Foreigners Detention Centre eno nga gye bakuumira abagwira mu nsi ya Turkey. Era ng'ono yakwatibwa ku misango egyekuusa ku kusangibwa ne visa eyaggwako ssaako n'okulwa mu nsi ya Turkey. Oluvannyuma lw'okuteebwa ensonda ziraganga bw'akyusizza ekifo mw'abadde abeera olw'ensonga z'ebyobulamu ssaako n'okuba ng'ate yeekuuma. Munnamateeka we era nga mubaka mu Paalamenti ya Uganda Nkunyingi Muwada ategeezezza ng'omuntu we bwali mu kuddaabiriza obulamu bwe ssaako n'emirimu gye. Muwada yategeezezza nga Lumbuye bw'atagenda kuva ku mulamwa olw'okumusiba. Nziramu okubeebaza yonna gye musinziira okusobola okubanga ku mukutu mubaddeko muyongereyo mu maaso n'okusubscribinga wamu n'okumentinga endowooza zammwe tusobole okubanga bwe waawo naffe tweyongereyo mu maaso n'okubaweereza ssaako n'okubatuusaako updates zonna eziba zigenze mu maaso mu ggwanga.